Ebyongo bitadde ku bbali nankulu w'oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Winnie Kiza asuubiza nga bwe bagenda okugatta ebibiina byonna ebivuganya okulaba nga batwala eggwanga mu maaso. Winnie Kiza era nga ye mubaka omukyalo w'e Kasese agamba nti Uganda People's Congress bakyagiriza okusalawo oba ekolagana nabo oba yegattidde ddala ku gavumenti. Joan Kisache ayogeddeko ne Winnie. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Winnie Kiza alambuludde ku nsonga y'abaminisita ab'oludda oluvuganya oluvannyuma lw'ababaka okwemulugunya ku ngeri gye yalondamu baminisita bano. Gye buvuddeko omubaka w'essaza lya Alu Odonga Oto yeemulugunya ku babaka abalondebwa ku bwa minisita obw'oludda oluvuganya n'ensonga nti tebalina bumanyirivu bumala. Winnie Kiza ategeezezza nga bwe wataali kusosola kwonna wabula obwenkanya obwereere. Omulimu gw'okubeera mu shadow gwa voluntary omuntu ayeewaayo nagamba ntirede kukola omulimu. Of course n'okulaba omuntu bw'omuwa omulimu ogwo anaagutuukiriza. Ate kyemanyi bano abaami n'abakyala bano beetegese okukola omulimu gw'eggwanga okulaba nti gavumenti ekola ebisaana okukolebwa. Bannakibiina kya UPC baavaayo ne bagamba nti tebalina kye basalwa olw'obutalondebwa mu kabineti y'oludda oluvuganya gavumenti, wabula Winnie Kiza agamba nti buli kibiina kyavaayo ne kiraga we kyagala okukola UPC kyetaakola. Nze nalibadde nsaba nti abana UPC abagenze kati mu kabineti ya President Museveni kyalibadde kirungi ne basalamu nga bakyali mu kalulu ne babeera ddala bana NRM bali badde bafuna obululu under NRM. Kati tukyalinze abana UPC batubulire oba bo basazeemu okubeera ne NRM oba basazeemu okolagana naffe ng'abantu abali mu opposition. Winnie Kiza ye mukyala asoose okukulembera oludda oluvuganya mu Parliament era ng'agamba nti mwetegefu okugatta oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament. Mulimo gwange kukulaba nti ezo sides zonna zitegeera tuli mu struggle yemu posing nga tukozesa different channels. Ebibiina omuli Forum for Democratic Change ne Democratic Party be bavuganya gavumenti obutereevu nga UPC wadde ekyali ku ludda oluvuganya balina bye bakkaanyaako ne gavumenti. Kisache Joan, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.